ndi NRM kakongoliro ngenda kusobolera ddala okubatuusizayo eddoboozi eri muzeeyi ku nsonga ey'emyala egizibikidde, ku nsonga y'okubeera nti tetulina seed secondary school ndi wena egizibikidde na sikirize. Olukungaana luno lwetabiddwako ne namwandu w'omugenzi Segirinya amanyiddwa nga Maama Nagirinya. Era mu lwatu yeebazizza Pulezidenti Museveni okujjanjaba eyali kabiitewe Muhammad Segirinya era n'akunga bannakawempe bonna okulonda Farida Nambi. Okusiima kwange okujjanjaba omwami waffe, weebale nnyo, weebalire ddala okujjanjaba omubaka ataalwalira mwaka gumu, ataalwalira mwaka ebiri. Ne nazaala wange antumye nkwebaze, ne bajja bange weebatyo baŋŋambe wemba nfunye kyansi nkwebaze. Mu lukungaana lwe lumu awo kati we tukola ki? Wetuli kusaggula. Kategedde bulungi. Nkusaggula kati buli omu ettooke walisanga wajjo dditaayiriza kulya. Maama Nagirinya bajja bamu ate kati oli mujjawe naye yatugamba akulembedde bajja era bano bajja be baatula bagende wa Nalukoola. Bajja be bamu ne beetulamu ne bagamba tusigale ewaluswa tooke. Aye kati nono era bajja be era bamutumi ajje yebaze President Museveni. Ate Segirinya bw'otamuliiramu wantu ojja mumulyamu. Kubanga Bayibuli 26 abamutegeera abatono ffe tujja okusigala nga tugamba musajja waffe tugende tumulabeko. Kati essaawa zino wakati kaadi Segirinya ekoma nkya. N'owuwo n'omukyala naye akukama. Kaadi Segirinya ekoma nkya. Awo enkyalo ekoma kakale essaawa zino ne Maama Segirinya yatumye muwala we ewa President. Yalaba muwala we yayogedde ffe tuyinza owakana. Oli mukamwana. Mwebaliza President okujjanjaba omwana ye bana mutakujjanjabira omwana. Gavumenti ye yamujjanjaba. Gavumenti yajjanjaba Segirinya. Kati twabadde tuli eno ng'abantu bali mu kwebaza candidate ali mu kusaba security na biki nga bw'anaagenda otuuka ewa President ng'eri Nalukoola agamba abantu si batya. Ng'abantu abatya. Beera gwesusseeko n'azirikira bannamawulire bane bamuyoddeyodde ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Mu byonooneddwa mubaddemu n'emmotoka ya terefayina etomeddwa yonna n'efunyala mu maaso wakati mu kanyoolagano akabaddewo. Nalukoola abadde alina gye yeekukumye ne bamukunulayo era yenyodde n'abasirikale abadde bamulagira okudda gye yavudde kyokka naye ng'abaanukula kimu nti tabatya. Emmotoka yeesikiddwa n'etwalibwa ku poliisi ekanyanya era ne pikipiki ezirekeddwawo ttayo nga banyiniza amasasi gabasusseeko nazo poliisi ezitutte. Abawagizi b'ekibiina ki NUP balaze obutali bumativu eri abe emmotoka Pajero yange Nalukoola bwe munabyafuza yeetagayo emmotoka eyo bannaaye bayamaanyi kati ogizayo buza kibampa kapapa bajinjize mma nawe ya BBS gizeyo kibampa bade tugambe eyalwondi bannaaye ffe kye mwatukoze temukimanyi byonna mbikola naye twagala mmotoka yaffe. Bannaaye simanyi nakumaale twagala mpya ate kati eno bayinza ogikanika ento kyadda injini yonna yabaluse ineebuukamu pa era tuliba tugenda gikozesa kukisomesa bayintaani nti mukawekalakasa ebintu byonooneka. Ye yavudde waawo. Nation egenda okutandika leeti kuba emmotoka yebadde etunula. Emmotoka yebadde etunula. Era tuyingirawo ssaawa 3 nga mugamba Nalukoola 3 BBS ka. Era nze simanyi bannaye ndowooza nfunye ensonga egenda okundwalibwa President nnoonyinayo emmotoka. Mwaki tukoze bannaye. Shoke gwenge n'eyogerako ne engineer. Tuliko tokimanyi na kumanya. Accident naye yakyusiza ettala liri lifaane bwe lityo. Banna nga kabenyi kadedde kabusa. Simanyi na kumanya bannaye. Emmotoka yabadde enjeru akabe. Bannaye. Simanyi na
simanyi nakumanya Nalukoola abasajja tabatya wallahi bitallahi sibatya nze simanyi nakumanya bamusekeredde busekerezi ada yakalulu alunimu abanyiiga amangu akati ono fatifati yabadde anyiiza ono yenga yesekera liga anga tona ayaka yabaluddemu psychological akimanyi nti ono ayagala kukunyiiza ate nga kamera weeri kale twagala kwongera babuuzaako nina emitwalo gyammwe 10 bassebo ne bannyabo genda *238 *238 mu ssaawa eddako ngenda kubanga nga b'emitwalo 10 mu ddakiika eziddako ngenda kubanga nga b'emitwalo 10 naye tabula property services batunda ttaka ojja kubasanga Nansana ku stage ey'okumasitoowa tuyingira weekend